ate abakulira amasomero e Kalangala banokoddeyo ebimu ku bisinze okubakosa naddala mu kusomesa abaana era nga bagamba obutaba na bisulo kye kimu ku byo. Abakulira amasomero e Kalangala banokoddeyo ebimu ku bisinze okubakosa naddala mu kusomesa abaana ng'obutabira na bisulo ku masomero kye kimu ku bisongeddwamu. Abituukiddeko mu nsinkano abazadde abasomesa ssaaka batwala ebyenjigiriza gye babadde mu kusomero lya Kinyamira Primary School n'ekigendero eky'okusala entoto ku ngeri gye bayinza okwongera okutumbula ebyenjigiriza nga wano Ignatius Moddu akulira essomero lino alaze ebirina okukolebwa okusobola okutumbula ebyenjigiriza. Abamu bava buguzi ku lugulu nga tebasobola kutambula kujja ku ssomero ate nga tebalina basula ku ssomero. Agamba nti obutabira na kisulo kireetedde omuwendo gw'abaana okubeera omutono saako ensimbi ezaayibwa gavumenti kubanga esinziira ku muwendo gw'abayizi. Ssente za gavumenti zeetuwa eza capitation grant nazo zisinziira ku muwendo gw'abaana. Kaakati ne tukaluubirirwa nti n'abaana abamu twalibadde tusomesa balemererwa ne bagenda mu masomero amalala olw'okubeera nti balina basula. Godfrey Mwesigwa nga yakulira ebyenjigiriza e Kalangala ategeeza gavumenti bw'etalina nteekateeka zizimba bisulo ku masomero gaayo nga bazadde balina okukyetandikira oba oliawo n'ebibiina by'obwannakyewa. Mumanyi nti poliisi ya gavumenti etandika bisulo kino ky'abazadde bwe mulaba nti kisaanidde okwekolamu omulimu ne tubaako engeri etuyinza okusuza wano abaana baffe. Asabye omubaka wa Bujumba Julius Mukasa Opondo abadde mu nsinkano eno okwongera okulwanira amasomero agali mu Kalangala Town Council okufuna ku nsimbi za hard rich areas. So twagala okusiima sebo omubaka wa parliament capitation grant gavumenti emutuwa nga bwe mulwanirira twagala kusaba mwongere okutulwanirira unit rate ekyali ntono. Omubaka Opondo ategeeza nga bwagenda okukulemberamu banne abasomereko mu ssomero lino okuzimba ekisulo era nga waddeyo obukadde 8 ng'entandikwa. Kaakati omukulu w'essomero ssebo temusaba ssente ezisukkiridde mubale akasente akasamusa kale omwana ne waafuna akuugi. Bwe basomerako mu masomero ga gavumenti ebukomansimbi basazeewo okuyamba ku gavumenti okulaba nga bagaddaabiriza n'okugongera ku bizimbe. Batandikidde ku ssomero lya St. Charles Buswege mu kugombolola y'ebigasa nga lino lyatandikibwawo ku musingi gw'ekereziya mu mwaka wa 1932 wabula nga mu mwaka wa 1989 lyazzibwa mu mikono gya gavumenti n'okutuusa kati mwe liri. Omukulu waayo Joseph Luswata agamba nti embeera y'ebizimbe kye kimu ku kyabaviirako okumibwa ssente nnamba y'abayizi ab'ekibiina eky'omusanvu. Singa tumala ekizimbe ekyo kiba kitegeeza kiraasi ezijja kuba zimala ezituulamu abaana abakola ebigezo ne ofiisi teriiwo eryawe eyeetongodde ya head teacher nejja kubeerawo. Kiba kitegeeza nti buyune bujja kubeetuwa sitting center. Embeera eno yeewaliriza abasomerako mu ssomero lino okwekolamu omulimu okusonda ssente ez'okuzimba ekizimbe ekirala ng'emikolo gitandise na kitambiro kya minisita ekulembeddwa abavunaanyizibwa ku nzirukanya y'amasomero mu kigo ky'ekitaasa Reverend Father Alex Kiyimba. Ategeeza nti ng'ekereziya beewaayo okukwasiza gavumenti okutumbula ebyenjigiriza. N'essomero basobola kuza kuzimba ddwayo essomero liryetaaga okutereeza. Omwoyo okutereeza kino n'okinyweza n'olyoka ogenda ku ki? Akulira abasomerako mu ssomero lino Kizito Semukutu yasabye gavumenti n'abazirasa bonna okubakwasizako mu kaweefube gwe baliko. Abazadde beepanga bwepanze ne bateekawo obuzimbezimbe ebimu byagala kukuba abaana baffe kubagira singa tufuna omuyaga ng'ogwabadde ettaka tuyinza okufiisa abaana abayitirivu wano. Oluvannyuma batandise okusonda ng'ensimbi obukadde 3 zesondeddwa mu mpeke. Niyamba obusawo 5 obwa Webale kubeera ng'oli ku Bukedde TV 1 ate oba olunaku luno olwaliro gano ge gataliiko mutuntu nga gabya mizannyo yenze Mpaji Farit nga tutandikiddeko mu mpaka eza Stanbic Uganda Cup enkya olunaku luno olwaliro obululu obw'oluzannya lwe baayita olwa lawundi e16 bukwatiddwa ku Fufa House e Mengo era bugenze okumalizibwa nga abakulu aba Kampala State Council akalulu kabasudde ku ttiimu ya Mbarara City ate nga Wakiso Giant egenda kubeera ng'ekyaziza klabu y'abakulu bano aba Vipers olwo klabu ya Police FC egenda kubeera ng'ettuuka n'Endeje University ate nga Express FC mukwano gw'abangi egenda kubeera ng'ettuuka n'aba Paida Praka Angels. Klabu ya Calvary akalulu kabasudde ku bakulu bano aba Kitala ate nga Ajuman bagenda kubeera nga batuuka n'abakulu bali aba Bunyai Ruguru
ate nga abakulu aba ttiimu eya Onduparaka bagenda kulinda omupiira wakati wa klabu ya Vipers kwoteka klabu ya Bolo abalina ekikopo kino okulaba ani gwe banaazanya olwo klabu ya Bright Star akalulu kabasudde ku Kiyinda Boys okuva esayidi za wali Emitiana. Bano bagenda kuzanya ng'ennaku z'omwezi 10 n'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogujja gwe bayita ogw'okusatu. Bwe tuva akawo tugendako ku mawulire agagenda maaso n'okubeera nga gatambula wali ebweru w'eggwanga